Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero zize nammwe abaana abawala, zize nammwe abakyala, mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba ggwe nga bw'oba ogenze mu nsonga zammwe ezo nga olwamu okuvaamu, kwetedde eddagala erigenda okuyamba ku kizibu ekyo gwalwa mu nsonga zammwe. Kimanyi bulungi nti mulimu abakyala abasinga oba abaana abawala ng'osobola okugenda mu nsonga zammwe n'omalamu ennaku ezisukka 3, ezisukka 4, abamu bayingira ne wiiki n'eyita namu. Kati n'olwekyo mbayitedde eddagala lino ligenda kuba libayambako. Nkusaba olyetegereze, ligenda kuba likuyamba. Ewuliriza obeere ng'olinoonya, obeere ng'olifumbako, obeere ng'onywako, ggwe alwa mu nsonga. Ndoza okitegedde bulungi nnyo. Mmwe abakyala muba mukitegeera ekintu ekyo bwe bagamba nti eddagala lyammwe mwabalwa mu nsonga. Kakati eddagala olina okukozesa ku kizibu ekyo, nkusaba ofune ebbombo. Ebbombo lyennyini. Bw'omala okufuna ebbombo liteeke mu sefuliya. Nkusaba ofune mutasukka kkubo naye kanoonye okafune nako kateekemu. Ofune ekitonto kyekyo ky'olabye. Funa ekitonto nakyo kifune bulungi nnyo. Ofune essere naye mufune bulungi nnyo. Ofune n'etteete naye olifune bulungi nnyo. Nkusaba obigatte wamu obifumbe. Bw'omala obifumba nga biyidde bulungi, nkusaba obeere ng'onywako, naye ennywa gy'olina obbinywamu fuba okulaba ng'otayiminga ku lunaku lw'osoose okugendamu oba olunaku lw'osooka okugendamu olwennyini olina okunywera eddagala lino. Okitegedde bulungi nnyo ggwe omwana omuwala oba omukyala. Ku makya osobola onywako ekitundu ky'ekikopo, ne mu ttuntu n'onywako ekitundu ky'ekikopo wamu n'ekawungeezi. Olekeraawo, toddamu kunywa. Eddagala lino ogenda ddinywera olunaku lumu lwokka, olunaku olwo lw'ogenzeemu olw'osoose okugendamu olwo lwennyini. Sigamba nti omulundi gw'osoose kasookedde ng'ozaalibwa nti gw'osoose, nedda. Njagala mumpulire bulungi. Tugeze buli mwezi obadde ojja ogendamu naye ne mubaamu emyezi egimu n'ofuna okubeera ng'olwamu. Kati nkusaba omwezi oguddako funa eddagala eryo otegeke bulungi nnyo ng'onaatera okugendamu. Kati olunaku olwo olusooka lwennyini eddagala lino lifumbe bulungi obeere ng'onywako. Okitegedde? Olunaku olina oddinywera olunaku lumu lwokka. Ku makya nywayo ekitundu ky'ekikopo, ne mu ttuntu ekitundu ky'ekikopo, n'ekawungeezi ekitundu ky'ekikopo, olekeraawo. Okitegedde? Kigenda kuba kikuyamba olabe oba onaaba ofuna ku nkyukakyuka, olabe oba ennaku zo zinaatereera n'oba ng'omalamu ennaku ezo entuufu z'oteekeddwa okumalamu. Bwe kityo bwe kiri. Eddagala lino muligezeeko odikozesa, ligenda kuba libayamba bulungi. Eddagala lino olina kulinywa nga libuguma. Oteekeddwa kulinywa nga lirimu ekibuguumirize. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.